Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo ssula y'e12 y'akatabo kaffe akazinunula omunaku erina omutwe ogugamba nti akabi kaanya. Essula egenda bw'eti: abaana b'omwami bwe baddayo eka ne bantemerera eri kitaabwe ebigambo nti nze nasindika mutabani we mu nnyanja era nti nze nasookasooka abantu obugambo obwabatekemula emyoyo bwe baali bagezaako okuggya ejjinja mu bumwa bw'empuku eryasaanikira abaana be. Oba nno abaana b'omwami bankonjera bino lwa kutya kitaabwe oba lwa kunkwatira buggya olw'abantu abampaananga ennyo mu luyimba lw'okutta empologoma nange saamanyi era simanyi. Omwami bwe yawulira kino essungu ne limutikka n'ampita ngende mubuulire nga bwe byabadde. Bannange ne baŋŋamba nti gendayo omunnyonnyole. Ko nze nti weewaawo. Saalwanga nnessa mu kkubo. Bantambuddeko akabanga ne nsanga omuvubuka nga mmanyi n'aŋŋamba nti togenda mbuga. Omwami mulese aswakidde kubanga bamugambye nti mbugwe watta batabani be era alayidde nti bwe mugolekanya olivvu. Nali nkyalimu akakunkuna ajja okukammalamu ye musajja omukulu yatusanga nga tukyayimiridde awo. Munnange bwe yamulengera ng'ajja n'agamba nti kale tusirike obuuze omusajja oyo olire by'agamba kasita ffe mbi atusanze wano tolowooze nti tulidde ekyama kimu. Omusajja bwe yatutuukako ne mmulamusa ne mmubuuza by'awulidde n'agamba nti nva ku mbuga eyo naye omwami aswakidde bulala mbu waliwo omulenzi yasse abaana be gw'atumizza naye omwana mulenzi oyo mba kumumanya n'andimulabudde n'atagendayo leero kubanga bwe kamutanda n'amala amugwa mu ngalo nga ye mufu alabise. Bwe yatukuba enkoona munnange n'aŋŋamba nti obiwulidde nga nkyusa kuddaka olwadde eka nga ngenda mu kiriri kyange nga ndowooza abaana b'omwami kye bavudde bannimirira nga banjogerako ebyaddere. Ekyeggulo baakirya simanyi era abakulu balowooza nti ndi mulwadde naye Mikolo ne Mmeeya bo baamanya ensonga eyali ebbise emmeeme yange. Enkeera nali ndi awo njota akasana mu luggya mu kiseera akasana we kawoomerera ennyo aboosi kubanga omubiri gwonna gwali gujjudde empewo. Ababaka b'omwami ne batuuka nga banzirukidde nange ne nsitukiramu anti ekijja omanyi ne bantwala Kiyumba anaagwa n'ekisubi ku liiso nga seesiikidde na kawande ng'olugero lwe lugamba. Bwe natuusibwa mu maaso g'omwami n'alagira nsembezebwe waali olwo ng'alabikira ddala ekkonda limubooyaanako nnyo mu mmeeme ye. Mba nsembera nga sinnamutuukirira n'ambuuza nti lwaki nakuyise eggulo okujja wano n'onnyooma n'otojja. Mba sinnaba na kumuddamu n'ankunuukiriza mpakya oluyi mu mba emale eggoga ku mwoyo nze ne ndwewoma. Naye omwami olw'okuba nga yawuuba nnyo omukono mu kwagala okumpujja oluyi olw'amaanyi ye kwe kuneguka ku ntebe ne yeewuttula ennume y'ekigo. Ndowooza luba kunkwata lwandinkwasiza ne kanzunzu. Bwe yava wansi n'aswakirira ddala n'alagira omumbowa nti mufumite afe. Omumbowa yali anneesuddeko akabanga abatannatuukiriza mwami kyamulagidde. Akasajja akaakula akakankanda ne kayimirira ne koogera mu ddoboozi ekkangufu nga koolekedde omumbowa nti sooka oleke wamma. Ate ne kakyukira omwami ne kamugamba nti ssebo Ssaalongo ekigambo ky'olagidde nkiwulidde weewaawo naye ssebo omuntu ayinza atya okuttibwa nga tawozezza. Jjajjaawo namulaba teyakola kiringa kino ne kitaawo namulaba naye yeewala ebbala eriringa lino mu bulamu bwe. Obanga oyagala abantu bo okukwesiga nti oli w'amazima leeta abaana bo bawoze n'omuvubuka ono gumusinze olwo alyoka afe. Omwami n'abwatukangera ddu nti olowooza emmomboze eyinza okutuuza abaana bange mu bigambo nga nange nkyaliwo. Ko kasajja kattu nti ye obanga oyagala abantu bo ffenna tukuwadde ng'ow'amazima. Pyati nanjegeka eriiso lye nawulirira ddala nga limpagula limpitemu we nali nnyimiridde singa waaliwo akannya kandimmize. Bwe yali mmambulako n'alisimba akasajja kali nga bw'awuuka era daaki nga wayisa akaseera n'agenda ng'assa amaaso ge mpola mpola okutuusa lwe gaafiira ku ttaka. Awo n'agamba kale mumusonyi yagende. Mba nkyali awo ntangaaliridde abantu bangi ne bandaga obubonero n'emikono n'emimwa nti genda ate olinda ki. Nange seefula nswaswa etayanula nga mmyansa ndagaka. Bwe natuuka mu kkubo ne ndyoka ntegeera nga bwe mponedde awampi awalemekera okubuuka. Nze okulabikako eka kye kyawanula emitima bonna gye gyali gyewanise
kubanga bonna balowooleza ddala sireme kutuukibwako kabi omwami nga bwe yali yeesaze nti akajegere. Ku olwo akawungeezi twali tunyumya ne mmeeya ne Mikolo mu kayu kaffe. Mmeeya n'ajjukira nti ye so mbadde neerabidde ntya? Ko Mikolo nti weerabidde ki? Ko ye neerabidde okutegeeza ono nga Mirembe bwe yamutumidde, so nno ate maama ng'amutumira bulijjo nze ne neerabira, leero ndyose ne nzijukira. Nze kwe kumubuuza nti Mirembe ki oyo eyantumidde gwe simanyi? Mikolo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera nga bw'agamba nti gwe tomanyi muwala w'embuga olulala gwe wabuuza mmeeya erinnya. Nze kwe kubuuza mmeeya nti neddala omuntu gwe situmirangako yantumira atya? Ekyo teyakiddamu, wabula ate okumbuuza obubuuzo ekirala nti mbuulira gwe muddamu ntya? Yalaba simunyeze ng'agamba nti nzajja kumugamba nti wamutumidde nnyo. Nali ngenda okumuwakanya nga Mikolo asulawo mboozi endala nga baseka, nga bino babizibiikiriza. Ekindowoozesa ne leero nti be baasooka okwetumiriza eri Mirembe nga baagala twagalane, kubanga omuwala oyo ne mmeeya nga kubasaza mu kabu. Ate ng'okusinziira ku njogera ya mmeeya bulijjo yalabikanga ng'amunjagaliza. Essula awo weekumye, weebale kuwuliriza.